mu kaweefube w'okugoberera n'okussa mu nkola ebiragiro ebyassibwawo gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu okutangira okusasana kwa ssennyiga korona, eggombolola ya Ssaabawaali Kasanje okuva mu ssaza lya Beene ery'e Busiro ekiikiriddwa abantu babiri mu nteekateeka ey'okuleeta amakula ebaawo buli Lwakuna. Mu ggombolola ya Ssaabawaali Kasanje mu Busiro. Omwami wa Ssaabasajja atwala eggombolola eno Andrew Benon Kibuuka awerekeddwako akulira abavubuka ku ggombolola era bano Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka Omukungu Moses Luutu yabatikkudde amakula. Omukungu Luutu asinzidde wano n'akalatira abaami ba Ssaabasajja okwongera amaanyi mu kulwanyisa ssennyiga korona nga bayita mu kusomesa abantu be bakulembera engeri y'okumwetangira ate n'okubategeeza obulabe bw'alina ku bantu. Famire ekoseddwa era emiranga giwuliddwa mu buli famire. Naye tusaba naddala mu abaami ba Kabaka okwongera okukubiriza abantu ba Kabaka okwekuuma obulwadde buno. Mu ngeri y'emu abeebazizza olw'okujjumbira okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bazzukulu ba Kintu newankubadde wakyaliwo okusoomooza kwa ssennyiga korona akosezza kumpi buli kimu. Olwekyo bannaffe tubeebaza mu kiseera kino eky'omwezi omulamba okuba nti musobodde okulingiza mu ffumbiro lya Kabaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era njagala okutwala omukisa guno okwebaza Ssebwana gwe mmanyi nti mutambulidde wamu naye mu kukuŋŋaanya amakula ga Kabaka. Ssaabawaali ategeezezza nti kibakakatako okutuukiriza ennono n'obuwangwa bwabwe awatali kwekwasa kintu kyonna nga y'ensonga lwaki basezeewo okukiika embuga newankubadde waliwo omuggalo. Bano bakiisa embuga n'ebintu okuli emmere, ebisolo, ebibala n'ebintu ebirala. Mu ngeri y'emu Obwakabaka nga buyita mu kakiiko Ssaabasajja Kabaka ke yasiima n'ateekawo okulondola n'okwetegereza ssennyiga korona mu Buganda badduukiridde abakozi b'Obwakabaka n'abo abawangalira mu mbiri n'emmere ebayambeko okuvvuunuka embeera eno ey'omuggalo. Omumyuka asooka owa Katikkiro era akulira akakiiko kano Hajji Profesa Twaha Kigongo Kawaase bw'abadde abakwasa ebintu bino yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okuvaayo n'enteekateeka eno ey'okudduukirira abantu be okulaba nga abakwasizaako mu mbeera eno ey'omuggalo. Tuli basanyufu nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno era tumanyi nti abantu bo obalowoozaako bulijjo era twesiimye nnyo okulaba nti otulowoozaako okuba tufuna emmere mu muggalo. Oweekitiibwa Kawaase era ajjukizza abantu ba Ssaabasajja Kabaka obutagayalirira nnambika y'abasawo ku ngeri ez'enjawulo ezitangira ekirwadde kino okusaasaana. Okwekuuma ekirwadde kino era naffe tuba tutambuza omulimu guno ogwatukwasibwa tugukola mu ngeri etakosa nteekateeka za gavumenti era tugoberera amateeka gonna ag'ekirwadde kino kirimu lumima mawuggwe nga tusuusa ku emmere eno ku bantu ababa basobose okugifuna. Ebintu bino bibakwasiriddwa ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, ageesigika.